Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda balungi babuuzaako omulinyire Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda ng'era y'emmere y'omwoyo. Era njagala okutwala kakisa kano okujjukiza gwali eyawuliriza nti tulina okubeera abantu ab'omwoyo kubanga Katonda gwe tusinza mwoyo, n'okumusinza tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Oyo atali wa mwoyo tasobola kutegeera Katonda, Romans 8:8, era tasobola musanyusa. Oyo atali mu mwoyo tasobola kutegeera Katonda. Omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo oyo yategeera Katonda, oyo yawulira Katonda, oyo yafuna okubikkulirwa, oyo Mukama gwawa omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okutya Katonda. Omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo. Kati naffe kennyini tulina kubeera abantu ba mwoyo okufuna mu bujjuvu ekyo Katonda kyatutegekedde, kubanga ekyo Katonda akikoze okuswaza abagezi b'ensi eno, abasomye ebitabo, abasomye buli kimu, kubanga ku magezi g'ensi eno tebasobola kutegeera biri mu mwoyo okuggyako ng'oli mu mwoyo. Era Katonda ffenna atulindidde mu mwoyo. Buli muntu yenna nga akyalina byebuuza Katonda, bw'atuuka mu mwoyo Katonda amweyanjulira bulungi n'ategeera buli kimu. Era obulamu bw'omu mwoyo bwe bulamu obwa ddala. Buno ebintu bye tulaba wano ku nsi n'amaaso gaffe si bya ddala okuggyako ebiri mu mwoyo. Ebiri mu mwoyo tebiggwaawo emirembe n'emirembe, so nga bino bye tulaba n'amaaso gaffe biggwaawo, ate ebiri mu mwoyo bye bya ddala. Bye tulaba n'amaaso gaffe nga bwe tubiraba si we biri. Bwe tubiraba n'amaaso gaffe si we biri. Wano bye tulaba n'amaaso gaffe byebyo omulabe Sitaani byagala tuwulirize era tutegeere. Ne mu mwoyo tumanya ebya ddala. Okugeza obadde okimanyi nti mu mwoyo ensi yaffe eno gye tulaba enneetooloovu namu eressa, era nayo erina obulamu, erina n'omusaayi. Mu mwoyo ekyo osobola okitegeera bulungi. Wano ku nsi ze tulaba ng'ensozi, wansi nazo zirimu amazzi ge galinga omusaayi gw'ensi eno. Era mu mwoyo Mukama akulaga buli kimu nga bwe kikola. Eno ensi erina obulamu, y'ensonga lwaki ebeerawo ne yeetooloola essa n'okussa. Erina obulamu nga ffe bwe twatondebwa. Buli kintu kye tulaba ku nsi kirimu omwoyo wa Katonda. Buli kintu kye tulaba, kagabeere mayinja, kabibeere ebimera, kabibeere ebisolo, birimu omwoyo wa Katonda era nga birimu emyoyo egy'enjawulo. Era mu nsi y'omwoyo ojja kukizuula nti mu ggulu bali bize nnyo n'okusinga kye tusuubira. Balina obuvunaanyizibwa bw'otayinza kusuubira. Buli kiseera baba bize. Bamalayika balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Mukama waffe Yesu Kristo yakulira eggye ly'omu ggulu, yakulira bamalayika bonna, yabakulira ebibinja eby'enjawulo. Bamalayika ebibinja eby'enjawulo balina malayika abakulira ebibinja, buli kibinja. Bamalayika abalwanyi, bamalayika abalina okuwonya, bamalayika abaleeta obubaka. Buli malayika zina abakulira ekibinja ekyo. N'ebibinja byonna Mukama waffe Yesu Kristo ye muduumizi waabyo, yabiragira era yalinga supervisor. Buli kimu kye bakola abeerawo okubatunuulira nga bakikola, n'okubawabula, n'okubayamba, n'okubateekako ekisa, n'okubawa okumanya. Tulina okuyaaya n'okubeera abantu ab'omwoyo. Okubeera abantu ab'omwoyo tulina okujja eri Mukama Katonda ng'abaana abato, nga tuli beetegefu okuyiga. Mu mwoyo ojja kuzuula ebintu bingi ne tubadde tetusuubira. Mu mwoyo Mukama mwetegefu n'otulaga engeri gy'atonda omuntu okuva mu ntandikwa, ebibeera mu lubuto byonna, engeri omwoyo gye gwambazibwa omubiri. Mukama mwetegefu otulaga buli kimu. Emyoyo gyaffe, obulamu bwe twalina nga tetunajja ku nsi eno, obulamu bwe twalina mu mwoyo nga tuli naye, nga tetunaba kujja kwambazibwa mubiri guno, twalina obulamu bungi nnyo. Ebbanga ddene twali naye nga tetunajja ku nsi eno. Mu mwoyo Mukama ajja kuba akubikkulira ebintu ebyo byonna. Ddala mu kiseera kino teyabitubikkulira emabega, kubanga kino kye kiseera kyabyo okumanya buli kimu. Kino kye kiseera. Tuyayaana okubeera abantu ab'omu mwoyo. Mu mwoyo ojja kulaba nti enkolagana yo
spirit ne soul ne body eri ku mutima. Omutima ye byonna ebikwataganira. Era omubiri bwe gufa mu nsi eno tuba tuvuddemu omubiri ne gufa, soul ne spirit bisigala biramu era obulamu bugenda mu maaso. Kati tuleme kulinda bulamu obwo nga tuvudde mu nsi eno, tutandikirewo obulamu obwo okumanya ebiriwo n'okukolagana ne Katonda nga tukyali balamu. Ekyo kisoboka. Mu mwoyo tulina emibiri egy'ekitangaala nga Mukama waffe Yesu Kristo abayigiriza be abasatu be yali nabo ku lusozi bwe baamulaba nga yakayakana ng'enjuba, ekyo kye baalaba bw'atyo bw'afaanana mu mwoyo. Ayakayakana ng'enjuba, omubiri mweru ng'ekitangaala. Era mu mwoyo ojja kulaba ekitangaala kino engeri gye kiwanirira ensi n'obulamu. Ojja kulaba ekitangaala nti ddala ekitangaala kwe kwagala kwa Katonda. Ojja kulaba nti ensibuko y'ekitangaala kiviira ddala ku mutima gwa Katonda. Era ojja kulaba nti wekiba kiva ku mutima gwa Katonda, ojja kulaba nti ekitangaala kirimu kwegamba obutundutundu, emyoyo mingi nnyo nnyo, kwegamba gireetanga wolaba okukankana okuviira ddala ku mutima gwa Katonda. Kujjanga kukankana ng'eno tekunafuuka kitangaala, kujjanga kukankana nga kulimu langi ez'enjawulo. Eno ffe ne tulaba ng'ekitangaala, naye mu mwoyo olaba nti kuviira ddala awali Katonda ku mutima gwe, ng'era kwe kwagala kwa Katonda era nga kye kiwonedde obulamu bwonna. Mu mwoyo ojja kulaba nti buli kintu ekiri ku nsi, emyoyo egy'enjawulo Katonda gitonda girina obwakabaka obw'enjawulo, obwakabaka obw'ebisolo, obwakabaka obw'ebimera, obwakabaka obw'ebintu ebirala byonna, amayinja ag'omuwendo n'ebirala byonna birina emyoyo gyonna egibigatta. Era buli kimu ekikolebwa ku nsi waliwo bamalayika ababeerawo okulabirira ekintu ekyo nti kituukiriza ekigendererwa kyakyo lwaki kyatondebwa. Obulamu bw'omwoyo bwa ddala. Era ojja kulaba obuvunaanyizibwa, ojja kulaba amaanyi n'ekitiibwa Katonda kye yatuwa mu nsi ey'omwoyo. Buli kintu omuntu kyafulumya mu kamwa ke abanga ali mu kufulumya ekyama ku ki omuntu oyo already kyali. Ekintu leero ky'ofulumya mu kamwa ko oba ofulumya kyama ku ki ky'oli ggwe mu kiseera ekyo. Obulamu bw'omwoyo bwa ddala. Tuyaya n'okubeera abantu ab'omu mwoyo. Ebimu ku bintu ebituyamba kwe kusaba mu mutima, n'obeera ng'osaba mu mutima ng'ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, nteekamu omwoyo gwo okwagalako n'obulamu bwo. Ekintu ekyo okiwulira olaba nga kintu kitono, naye mu mwoyo kintu kinene. Ekisooka kikuyigiriza okusaba mu mwoyo, kikuyamba okuyingira obulamu bw'omwoyo, kikuyamba okutandika okuwuliziganya mu mwoyo n'omutima gwo nga si mumwa, kikuwa training eyo. Kubanga omuntu amala kubeera nga ye ali mu mwoyo n'azuula ate kiyinza okuyamba omulala okuyingira mangu obulamu bw'omu mwoyo. Y'ensonga lwaki tukubuulira essaala eyo naye ng'ogisaba mu mutima gwo, si ku mumwa, mu mutima. Ggwe ne Katonda nga mmwe mumanyi kigenda kukutendeka okuyingira mu bulamu obw'omu mwoyo. Weesange bwesanzinga oli mu bulamu obw'omu mwoyo nga tomanyi. Naye bwe tunaakozesa obwongo bwaffe tugezeko kiteebereza, munnaye obwongo bwaffe omulabe Sitaani mwateeka ebikemo, kwega ebyokulwanyisa byonna ebya Sitaani birumba bwongo bwaffe. Ebyokulwanyisa bya Sitaani kuba ayagala mwoyo gwaffe, ate akimanyi omwoyo gwaffe tegulaba, tegulina maaso we tuba tukyali balamu. We tuba tukyali balamu omwoyo gwaffe gulabisa bwongo. Obwongo bwaffe kye tulaba, kye tuwuliriza kyetereka muli nga bw'olaba kamera erikodinga. Kati ekyo kye baterese munda mu bwongo bwaffe, soolo yaffe bwetyo bweraba, ebyo byeraba kati bwetyo bweraba. Y'ensonga lwaki bye tulowooza bikosa soolo yaffe. Y'ensonga lwaki bye tulowooza, bye tulaba, bye tuwuliriza bikosa omwoyo gwaffe. Kyekibi. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba w'otunuulira obutunuulizi omukyala ne weegomba oba omaze okwonoona, kuba kigenze mu bwongo ne kiterekebwa, omwoyo ne gutwala ekyo. Bwe gutyo we gulaba. Ate ebintu eby'omu mwoyo Sitaani tagenda kukulumba ng'oli mu mwoyo, kubanga Sitaani alumba bino bye tulaba omubiri. Naye mu mwoyo Sitaani aba takyasobola, kuba mu mwoyo buli bwakabaka bwa kitangaala bw'obeeramu Sitaani takkirizibwayo. Mu kiseera kino Katonda atuwa okubikkulirwa
okwenjawulo okutabangawo amatu bye gatawulirangako akamwa be katayogerangako ku nsi yonna. Mukama abituwa kiseera kino kye kiseera abantu bagenda okuwulira ebintu beewunye bagambe naye kikino kuba Katonda ali mu bituwa kiseera kino. Katonda ali mu bituwa kiseera kino. Mu kiseera kino mugenda kuwulira okubikkulirwa okugenda okukyusa ebyafaayo eby'abantu ku nsi nga ebadde bamanyi. Abantu bagenda kumanya okutondebwa kw'omuntu, omuntu engeri gy'ayambazibwa omubiri ng'ali mu lubuto mu bujjuvu bwakyo. Katonda alina ensonga lwaki atuwa ebintu bino. Katonda ayagala ensi etukekkirize nti ddala Katonda gy'ali mulamu. Tuleme kutunuulira bintu bya nsi eno Sitaani byataddewo nga tumanyi nti ebintu byonna eby'ensi tulina bisoma mu kitabo, era kubanga ye Sitaani yateekateeka byagala tumanye, naye Katonda agenda tuwa buli kimu mu bujjuvu bwakyo. Ddala ebikwata ku bulamu bwe twalina nga tetunajja ku nsi, nga tukyali mu myoyo, nga tukyali mu Katonda munda. Obulamu bungi bwe twalimu era ebintu bingi Katonda bye yatusindika okukola ku nsi, naye nga tuli myoyo, kuba ffe tuli myoyo. Guno omubiri kiringa kyambalo. Katonda ayagala otuwa ebisinga obulungi, naye Sitaani ayagala kubbira ddala ebyo Katonda byatutegekedde. Ate tujjukire omulabe Sitaani tasubwa mukisa. Sitaani kasita omuwa omukisa, ye tasubwa mukisa ng'ogumuwadde, kuba waali alindirira, waali anoonya omukisa gwonna okubba, okutta n'okuzikiriza. Tagenda kusubwa mukisa yenna Sitaani nga tugumuwadde. Era ebikemo Sitaani byaleeta bigenda kuviira ddala ku ekyo kye tusinga okwegomba mu nsi eno. Y'ensonga lwaki tetulina kwegomba kintu kyonna na mutima gwaffe gwonna mu nsi eno, kuba eby'ensi biggwawo. Ekyo ky'osinga okwegomba mu nsi eno, omulabe Sitaani kyagenda okuyisaamu ekikemo eky'okubba, eky'okutta n'eky'okuzikiriza. Era kyo y'ensonga lwaki mu luvannyuma lwa byonna omuntu nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno n'akizuula nti ddala waali akyali mulamu, omwoyo gwe mulamu, yeeraba ng'akyaliwo, so nga yali amanyi nti obulamu bw'ensi eno bwe busembayo. Naye waanaamala okuva mu bulamu bw'ensi eno n'akizuula nti ab'oku nsi alaba ebigenda mu maaso naye bo tebamulaba era tebamuwulira, kwolwo lwagenda okumanya nti Sitaani tajja munenya, wabula ajja kwenenya ye nga ye. Amanye nti ddala sinenya Sitaani kunkema, wabula nsobi yange, kwali kusalawo kwange. Ekyo buli omu ajja kitegeera ku ssaawa esembayo. Oyo atayagala kwenenya leero, atayagala kutambulira mu butuukirivu, olunaku lumu bw'anaaba avudde mu mubiri gwe ajja kwenenya yekka, ajja ga mazima yali nsobi yange. Ne Sitaani ajja muwaako obujulizi, kuba ye Sitaani era abeerawo nga bw'olaba Sitaani we yali maaso ga Katonda ne Yakobo ne Jacobo ng'amulumiriza bye yakola. Sitaani naye ajja kulumiriza omuntu ono amugambe yali nsobi yo, gwe wasalawo, kuba Sitaani takaka muntu. Sitaani takaka muntu. Kyova olaba n'abo abantu abasaddaaka, Sitaani tamufoosinga nti saddaaka ono kuba ayagala osalawo n'omutima gwo, kubanga kirina okuwandiikibwako. Bakubuuza bulungi, onaasaddaaka gundi, onaasaddaaka omuzadde oba oluganda lwo. W'ogaana tebafoosinga kuba baagala osalawo n'omutima gwo oyonoone mu maaso ga Katonda ng'okisaze okuva mu mutima gwo. Ebintu bya Sitaani bwe bityo. Kati kyova olaba ekikemo kyonna we kijja gy'oli, oluwaddembe okugaana, oluwaddembe okukkiriza, naye ng'amaanyi g'okusalawo gali mu mutima gwo. Mwoyo Mutukuvu abeera okukulembera, kuba Mwoyo Mutukuvu ge maanyi ago ag'okusalawo mu kiseera kyonna. Mwoyo Mutukuvu akwata ku maanyi g'okusalawo mu buli mbeera yonna, buli kyoyagala okukola. Ye abeerawo okuyamba omutima gwo osalewo, okwate ekkubo ettuufu. Tujjukire kuno ku nsi, oba mwavu oba mugagga oba muwanvu oba mumpi oba wakalaki, ffenna tuli bagenyi. Ffenna kuno ku nsi tuli bagenyi. Y'ensonga lwaki osanga omugagga n'ayogera ng'omwavu era ne yeeyisa ng'omwavu, kuba omugagga yenna, omugagga mu butuufu bw'ekigambo obugagga, nga mugagga mu kumanya era mugagga mu magezi,
ayogera ng'omwavu era yeeyisa ng'omwavu kubanga akimanyi nti omugagga yenna ayogera ng'omugagga aba amaze okusima entaana ye. Ye kennyini omugagga ayogera ng'omugagga aba yeesimidde entaana ye. Ekyo bwe kiri era mu mwoyo aba tayambadde, aba ali bukunya oyo nga mugagga ate n'ayogera ng'omugagga. Y'ensonga lwaki ate osanga oyo gwe balaba ng'omwavu ate ye n'ayagala okweyisa ng'omugagga era n'ayagala okwogera ng'omugagga. Ebintu bino eby'ensi tebiri mu ssanyu kubanga si bya ddala. Kuba omuntu ayinza okubeerawo nga talina, ng'alina bye yeegomba eby'ensi eno. Oluusi neegomba kugenda kunywa mwenge singa afuna ssente, neegomba kugenda kucakala singa afuna ssente, neegomba kwambala bulungi singa afuna ssente, neegomba okubeera n'ebintu ebirungi singa afuna ssente. Naye ng'ebintu byonna byayagala okwegomba kuno ku nsi kuliko abagagga nga baabifuna ne babeera nabyo naye nga byabatama ate babikooyo kamala kubanga bakizuula tebiriimu mirembe mu mutima, tebivaamu ssanyu lya mu mutima. Balaba mu ndowooza bakyalina okuyaayana kungi, bawulira si bamativu ng'ebyo bangi bye beegomba baabikoowa, eby'obugagga nga baabikoowa. Kubanga omuntu yenna alina emirembe mu mutima, tasobola kuba na budde na mutima ate gulaba nsobi za mulala. Kubanga awo emirembe we giba, omuntu alina emirembe mu mutima talaba nsobi za mulala era tafaayo ku kiri ku mulala, wabula aba alina okwagala buli omu ng'era ayagaliza. Kati olw'okuba sitaani akimanyi nti tebalina emirembe mu mutima, kwe kuleeta okubuzaabuza oyo abeera nga mugagga nga talina mirembe mu mutima. Sitaani n'ateekawo ebintu ebyefaananyiriza okubeera nti omuntu oyo alina okwagala. Gwe woolabira omwana omuto bebi n'owulira essanyu mu mutima gwo, ye olw'okuba wamulaba ate mu mutima tawulira ssanyu, ajjayo ssente n'amuwa kutulaga nti naye alina essanyu ng'abalala, naye si we kiri. Kati bwe kityo bwe kiri n'ebintu ebirala bingi. Sitaani ateekayo ebintu okutulaga emitima gy'abantu naye nga si bwe biri. Olina ajja n'akuwa n'olowooza akuyambye naye nga takuwadde lwa ssanyu oba akuyambye, naye ng'okukuwa kulina ekigendeerwa ekirala ng'era ekyo kyakuwadde tekigenda kukuwa ssanyu wabula kigenda kutwala ssanyu, kigenda kukubba nkolagana na Katonda. Ebintu bino obeera mu mwoyo ojja kizuula nti ebintu bingi ku nsi we tubirowooza si we biri. Bangi abajja ne bakuwa era ne bakuyamba balina ebigendeerwa. Ekintu ekyo kye bakuwadde oluusi baba balina kye balaamirizzaako, baba balina gye bakijje gy'otategeera. Ssente oluusi ze bakuleetera ne bakuwa n'olowooza bakuyambye, balina gye bazijje era bazireeta baziterese zokka. Bino bye njogerako mbimanyi era mu mwoyo bwe kityo we kiri ebintu bingi. Y'ensonga lwaki ebintu by'ensi eno twabuzaabuzibwa nnyo. Omulabe sitaani yali mu nsi eno, yali mabega w'ebintu bingi bye tulaba mu nsi eno. Obuyambi bungi bwe tulaba abantu bwe babawa ate bwe buvaako ebizibu bingi bye bafuna naye mu butamanya. Naye ng'ate mu maaso g'ensi tugamba gundi ng'ayamba. Okuyamba si kubi naye sitaani ate akukozesa nnyo n'ewuwe mu ba agenti be. Agira nnyo mu ky'okuyamba kuba amaaso g'ensi bwe balaba okuyamba nga bagamba bambi gundi ayambye. Buli kintu kyonna ky'ofuna ku nsi eno kisabire kuba tomanyi gye kiva. Kisabire, kiteekeko omusaayi gwa Yesu Kristo. Omuntu ng'akuwa ekintu kyonna nga kisabire, ne waba waali kisabire weebaze Yesu Kristo, kibika omusaayi gwa Yesu Kristo nga n'omuntu oyo waali. Era wabanga ekigendererwa kye kirala ojja kulaba ne feesi ejja kukyuka kubanga ye ekintu kyakireeta ng'alina ekigendererwa kirala. Okugeza ebintu bingi nnyo, obuyambi bungi nnyo. Ddala bwe bawa abaana bato n'olaba oli n'akuŋŋanya abaana n'abagabira ebyokulya n'agenda ne wali n'akuŋŋanya n'abalala. Omwo sitaani atambulizaamu ebintu bingi ebyonoonye amagenda ne fyuca y'abaana abo. Ebintu bingi nnyo ebiri mu bulamu bw'abantu nga biva ku ebyo ebintu bye babagabira nga bakyali bato nga tebamanyi lwaki. Oluusi oli yamuwa kyakulya, oluusi oli yamuwa ngoye, yamuwa ssente, naye nga luvannyuma nnyo. Nze nina omuntu omu eyali ayagala ennyo otuwa ssente nga tuli baana bato nga n'owatusanga awo tuli ye olujja nga tanayogera kintu kyonna, akwata bukwasi mu nsawo n'awa ono n'awa ono n'awa oli. Kwegamba nga tumwagala nga tumulengera eriyo olujja tabuuza kirala, akwata bukwasi ssente n'awa ono n'awa ono n'awa oli nga banne tumwagala nnyo. Naye we namala okukula
bwe namala okumanya Yesu Kristo Mukama n'atandika okundaga essente ezo, obuzibu bwe nafuna mu ssente ezo na buli muntu yakwatanga ssente ezo, naye nga tuli baana bato. Kumbe eri ebeera nkola ya sitaani, kuba sitaani agamba omuntu genda abaana bato muwe kino buli muntu gwowa. Kuba omuntu bagende wa sitaani okufuna obugagga oba biki, bwabawo ebintu byebabawa, ebirabo, ebintu ebyenjawulo, yagenda agabira bugabizi baana bato, naye nga buli akwata ku kintu ekyo n'akirya. Kugamba mu nsi y'omwoyo ebintu bingi ebiba byonooneka mu bulamu bw'omuntu oyo. Kati ekyo naye Katonda yakindaga ndi mu Katonda era mutuufu. Ne ŋŋamba banne twetaaga kusabira nnyo, buli muntu yeetaaga asabire abaana, buli muntu yeetaaga abeere mwegendereza. Tutambulire mu Katonda, oba okoze ensobi weenenye ate okyuke. Oluusi oyinza okugamba naye bwe tuba tukkiriza mu Yesu Kristo, lwaki atabamu babaloga oba ne bakola ebintu ebya sitaani ne bibakwata? Ebintu bya sitaani okukuloga ne bikwata kitegeeza bwe wakkiriza Yesu Kristo oba Katonda gwoga gw'osinza mu ndowooza teweekyuka. Woba nga wakkiriza Yesu Kristo endowooza yo yakyuka, ebintu by'ensi wabivaako, ebintu by'oyogera byakyuka. Kubanga ebyo bye tulowooza, bye twogera mu mutima gwaffe, bye tuteebereza, bye twagaliza abalala, ebitali birungi, bye biggulirawo sitaani ekkubo okujja mu bulamu bwaffe. Oli n'oba alina ekikyamu ky'agenda okukola, asooka kulaba bulamu bw'omu mwoyo. Abantu bangi abagenda mu baana basawo abalogo, n'olaba nga omusawo omulogo talina kyakoze, asooka kufuna oba buntu n'abusuula wansi n'akebera alabe. Olwo aba anoonya muntu oyo obulamu bwe obw'omwoyo alawo balina enkolagana ne Katonda, era yaba anoonya kibi, agenda okukola omuntu oyo alina ekibi wano, kati ng'amanya afunye amakubo mwayingira okutta, okubba n'okuzikiriza omuntu oyo. Kati omuntu n'agenda amanye agenze mu balogo, muwa buyambi, kumbe agenze kumuggyako buli kimu Katonda kye yamuwa, emikisa Katonda gye yamuwa byonna kuba omusawo oyo afuba okukola omuntu ono agenzeeyo abimuggyako byonna. Kyovula ababasala ne bateeka eddagala mu musaayi kuggyamu buli kimu Katonda kye yamuwa, naye ono olw'obutamanya amanye oli omusawo mulogo amuyamba. Kyembabulira ge mazima era kye kigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Tambulira mu butuukirivu, weenenye ng'olina ensobi yonna gy'okoze. Teri kintu kye bagenda kukuloga kikwate, tekisoboka, tekiriiyo. Weewale kwolowoloza ebintu ebitasaanidde, yagaliza abantu ng'okijja mu mutima gwo. Ogenda kuba n'enjawulo, tebagenda kuloga bintu ate bikwate. Tujjukire bangi be twegomba n'ebintu bingi bye twegomba mu nsi eno, sitaani yali emabega waabyo. Ebintu bingi bye twegomba mu nsi eno, sitaani yali emabega waabyo. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye nga tukoze ensobi, tubeere abantu ab'omwoyo, tuyaya n'okubeera abantu ab'omwoyo. Ate tusabire nnyo abo abaagala okudda eri Mukama waffe Yesu Kristo naye nga batya ababeetoolodde, batya abooluganda, batya okuswala. Oli ayinza okuwulira ekigambo kya Katonda naye ng'atya okwatula mu lujjudde, ng'atya famire ye, atya emikwano. Agamba banaalowooza ki? Nga bwe mumanyi nga twakatandika okuwayo obulamu bwaffe Yesu Kristo, oluusi tugambe twakalokoka tuwadde obulamu bwaffe, oluusi otya okugenda mu maaso bakusabire, bakutekeko emikono, bayita abalokose, otya okugenda mu maaso muli ogamba abantu bagenda kuntunuulira, ebyo sitaani yabireeta. Kati waliwo n'abantu bambi abali mu busibe, yazaalibwa mu famire eyo, balina eddiini gye basinza, ng'okukyogerako obwogezi mbu yalokose bakkiriza Yesu Kristo, amanyi bayinza n'okumutta. Kati nze nange ayogera, nali siri mulokole, nali mu ddiini eri gye basaba emirundi 5 olunaku, naye we nakkiriza Yesu Kristo era bangi mu famire tekyabasanyusa, naye nasalawo n'enguma n'engoberera Katonda. Kati era waliwo ali mu mbeera eyo, naye nkuzaamu amaanyi, beera n'enkolagana ggwe ne Katonda, ate bulamu bw'ensi bugenda kukoma, naye enkolagana ne Katonda yeeyongera okuva ku nsi kuno n'obulamu bwo emirembe n'emirembe. Ate okkiriza Yesu Kristo obulamu bwo bukyuka, ogenda kufuna emirembe mu mutima, ogenda kukyusibwa. Emabega kaawo nawulirako obujulizi kasitore kansanyusa nnyo. Nali n'omwami omu
mukwano gwange mu Kristo era muganda wange mu Kristo nali ngenzo mulabako nabako kasitola akamu ke yanterako nempuliza nga bujulizi nga bwa mukyalo omukyalo ono yali mu ddiini eyo bano abeebikkirira ng'era abeera mu nsi ezo bwe zityo ng'ez'Abawarabu. Omukyalo ono yali bambi agoberera nnyo eddiini ye ng'era olunaku asala emirundi 5 ekitabo kyabwe ng'akisoma, naye nga ku ssomero gy'asomera wali ate oli akkiriza mu Yesu Kristo nga Katonda we, naye olw'okuba ono yali akkiriza mu Yesu Kristo ate n'oli nga yeebikkirira asala emirundi 5 olunaku nga tebakolagana, nga sigamba nti bayomba oba naye nga kugamba buli omu awamu ne gaapu oli tasemberera munne kwegana n'okutuula tebatuula wamu, naye ng'ono asala emirundi 5 yali akimanyi oli akkiriza mu Yesu Kristo kuba yakyogeranko nnyo nti Katonda wange asobola buli kimu, ekintu weekityo. Kati ono omukyalo ono yeebikkirira era asala emirundi 5 ng'ali mu ddiini eyo, lumu n'afuna obulwadde. We yafuna obulwadde bwali bwa kansa, n'abeera nga yeeraliikirira abadokita bamuwadde ebbanga ttono ajja kuba takyali ku nsi kubanga obulwadde obwo tebulina ddagala. Omukyalo ono ne yeeraliikirira nnyo, n'alaba nga abazadde be tebalina kye bayinza kukola, eddiini ye terina kyeyinza kukola, abasawo kwega bagambye obulwadde obwa kansa tebugenda kuwona, naye ng'omuntu gwajjukira alina essanyu, gwajjukira essanyu nga terimuggwaako era nga yagamba nga Katonda we buli kimu kisoboka, y'omukyalo oli eyakkiriza mu Yesu Kristo, naye nga olw'okuba tebaali teboogera nga talina ngeri gyamutuukirira. Kati nga wayisa akabanga nga takyalaba n'oli gwe yasomanga naye akkiriza mu Yesu Kristo, ono omukyala ng'ali eyo obulwadde bumuluma, kansa amuluma, abasawo bamugambye tewali ddagala, n'atandika okunoonya ennamba y'omukyalo oli eyali akkiriza mu Yesu Kristo, kubanga omukyalo oli yamuwuliranga agamba nti ye Katonda we tewali kyatasobola, Katonda asobola okubaako kyakola mu mbeera yonna. Kati omukyalo ono yeebikkirira n'anoonya ennamba y'omukyalo oli n'agifuna, n'amugamba ayagala mulaba, naye n'oli yeewuunya nnyo ng'alaba omukyalo ono eyeebikkirira nga bwe bamanyi ab'eddiini eyo, kwegamba beeyawula nnyo ku muntu ddala ayogera ennyo ku linnya Yesu Kristo. N'agenda n'amulaba n'amugamba nina ekizibu kyenzza okugamba, n'amugamba nina ekizibu, n'amubulira ekizibu, mulwadde alina kansa, naye n'amugamba Katonda wo wagamba asobola okubaako kyakola mu mbeera yonna, n'amugamba Katonda wo alina kyayinza okukola mu bulamu bwange. Kuba jjukira ono okutuuka okusalawo okwo ng'alaba akomye takyalina kkubo lyonna. Kati omukyalo oli eyali omukristaayo akkiriza mu Yesu Kristo n'amugamba kituufu Katonda wange alina kyayinza okukola mu mbeera yonna, era n'amusabira. We yamusabira ono talina kyeyalaba, ku ssaawa eyo, naye yali akyalina okuddayo okulaba abasawo. Omukyalo ono alina kansa, yali alina okuddayo okulaba abasawo. Kati we yaddayo okulaba abasawo nga balina bye bapima, ate bagenda okupima nga balaba byakyuse. Omuntu gwe badde bapima buli kiseera ng'alina kansa, ng'era babeera bamugoberera balabe enkyukakyuka mu mubiri, bagenda okuddamu okupima ng'omukyala balaba nga eyawonye obulwadde tebakyabulaba, kwegamba nga bakyali awo bakyebuuza kyavudde ku ki, nga bamubuuza oba olina abasawo gy'ogenda gy'onywa eddagala walla oba gye bakuwa obujjanjabi, n'abagamba tewali. Naye omukyalo n'ajjukira omukyalo oli omukristaayo yamusabidde, kwe kugenda n'amukubira essimu n'amugamba munnaye nawonye, era oli olwamugamba nti yawonye, oli yamusabidde yamugamba bugambe nkimanyi, nategedde Katonda wange agenda kuwonya. Ekintu ekyo obujulizi obwo mbwogedde kuba nze bwansanyusizza nnyo, ate nga mazima bangi baliyo bali mu busibe. Oli atya okukkiriza Yesu Kristo lwa ddiini, lwa famire ye, naye ng'ate eyo famire ya wano ku nsi, era bonna kwabo buli omu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda b'omu ye nga ye. Kati ng'oli eyo ng'okyawulira okutya okwatula Yesu Kristo, manya nti Yesu Kristo ogenda kuyimirira mu maaso ge bw'omu, nga tolina muzaddewo, tolina baganda bo, tolina mikwano gyo. Kkiriza leero, kola by'ayagala, weenenye, okkirize nti oli mwonoonyi, okkirize Yesu Kristo, otambulire mu butuukirivu, weeyawule ku buli kibi okuva mu mutima gwo, ky'olowooza, ky'oyogera, by'osoma, by'otunuulira, by'owuliriza. Yesu Kristo mulamu, waali mulamu, ali mu mwoyo.
bw'otuukira mu mwoyo ogenda kulaba nti bulijjo wali akulindiridde era nga ffenna atulindiridde mu mwoyo. Tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Mukama bakuume.